Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elias Luyimbazi Nalukoola kyakoze nsibambi nkukobaana. Njagala otambuze video eno etuuke ku buli munnayuganda. Siri mu mbeera nnungi, but of course we always forced okuvaayo okukola video zino ne we tubeera nga tuli at our lowest. Mukulembeze waffe yayimba akayimba n'agamba nti situka tutambule, embeera ne webanga emalamu amaanyi topowa. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero nafunye amawulire. I got a phone call from my sister nga ngamba nti jjajja waffe afudde. Abadde mulwadde okumala ebbanga naye yafudde ekiro zabadde essaawa nga 5 ez'ekiro. Omugenzi right now mwami Abe Nsubuga abadde awangalira awo Manyangwa. Abantu b'e Manyangwa, Nakwero, Gayaza n'ebitundu ebirinaanyeewo nkimanyi, mumanyi omwami oyo. Jjajja wange oyo abadde munnankyukakyuka nnyo nga bw'okiwulira, nnyo nga tewali mbeera esobola mmunyeenya. Ne waabadde nga ku kitanda kye nga mulwadde, ekigambo nkyukakyuka kibadde tekimuvanga ku mumwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Nsaba Allah jjajja wange oyo amuwe kiwummulo eky'emirembe era nsaba musonyiwe byonna ebyamusobako. Newankubadde nga tuli mu mbeera ey'ekinnyiikagobe, wallahi tewali kigenda tulemesa kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga lyaffe. Katitambuza video. Omwaka gwali 2011 if I'm not mistaken. Akalulu ka 2011, yes, I remember very well. Because 2011 twali mu senior 6. Yes. Now, omwaka ogwo gwessebo banya batulaba. Nali ku campaign trail ya Honorable Latif Sebagala Sengendo. Because ebiseera ebyo yali principal wange. Yali director wa Tsas College School. Ye director wa Tsas College School jina Maria senior 6. So, ngaffe abavubuka abali baagala ebyobufuzi twali tumukkiririzaamu nnyo nga bw'okiwulira. Era kyali kitukakatako okutambula naye mu kalulu ako. Because akalulu ako tekaali nga aka bulijjo. Akalulu ako yajjanga independent. Ekibiina kya DP kye yalimu kyawa kidandala kaadi ne kimumma kaadi n'asalawo okujja nga independent. Era ebiseera ebyo we waali nga ekibiina oba nkiyita ekisinde kya Ssuubi. Ebiseera ebyo mu Kampala waneeno omusajja yaliko amasannyalaze baali bamuyita Elias Lukwago mu Kampala waneeno. Era nga abantu bamwagala nnyo nti waabeera naawe ku trail zo ng'atambula naawe aba agenda kugattako oba okuwa ku masannyalaze g'ayina. So mu mbeera y'emu Latif Sebagala yatambula ne Elias Lukwago. Lwaki nkuleetedde story eno? Egenda kutuusa ku mboozi gye nkuleetedde eya Luyimbazi Nalukoola kyakoze nsibambi. Njagala owulirize. Now, ffe abaasookanga otambula ne tuyita waagenda ku lwala eweeri ne tuteekateeka ne tuzimba biki ne tukola drive ne tuwogana ku bizindalo ne tuzina amazina ne tukyamula abantu ku lwale ya principal waffe Latif Sebagala. So lwale ze ezisinga yaleetanga nnyo Elias Lukwago because naye yali yeesimbye okuba meeya, naye kyali kimukolera okujja okuba campaign mu bannakawempe. Munnange Elias Lukwago buli we yajjanga ku lwale za Latif ayita okutime okulaba nga muwuliriza ebigambo bye because yali musajja mwogezi. Era nga wabazze okwogera waateranga kusooka Walukaggawo n'akyamula abantu. Nzijukira bulungi nnyo lwale za Latif. Walukagga n'atukuba endongo, then Latif n'ayogera n'ayita Lord Mayor omuloodi okwogerako eri eggwanga. Naye Elias Lukwago we yalinga ng'ayogera ayina statement gye yakola
almost buli wali alina okwogera agikozesanga nnyo. Yagambanga nti muyina abakulembeze abalungi nga ffe, gwe tekikwewuunyisa okuba nti nze Erias Lukwago eyasoma amateeka Makerere nga nsomesebwa omukulu Kiddu Makubuya essaawa zino yenza amutaputira amateeka mu Parliament. Okawulidde ng'akozesa nnyo statement eyo. Now yene ensonga lwaki njogedde statement era lwaki ntandikiddeyo kati nzize ku kinyusi kya video. Okuva abakulu baneeno lwe bagenze mu State House meeting am 7 babadde bakola bukubirire okwagazisa bannayuganda okukkiririza mu kikolwa kye baakoze ekyokugenda ewa Musabba okumulaba. Era ojja kwegendereza buli omu avaayo kwaba abagenze mu State House balina narrative gye batambuza eya national dialogue. Olunaku olw'ejjo omukulu amanyikibwa nga Nsibambi kanteekeko n'obugali maaso. Omukulu amanyikibwa nga Nsibambi gwolaba ku screen yabadde ku mukutu gwa Bukedde ku show emanyikibwa nga Akabbinkano ne bagasimbagana ne Erias Luyimbazi Nalukoola, omwana gwe yasomesa amateeka Makerere. Abadde akyewaaniramu nnyo ti nasomesa amateeka biki. Bassabo ne bannyabo Erias Luyimbazi Nalukoola Lastborn Jaden takyali Lastborn ya tulinawo Maseruka kyeyakoze musomesa w'Ensibambi because Nsibambi yasomesa Nalukoola amateeka, naye akasajja kakutte musomesa waako ne kamuzingazinga ne kamuteka mu kkoona nga Nsibambi talina bwekyusizo. Kibadde kigenda kunnuma nnyo obutabalaga kiriipu eno, ensonga lwaki nkoze vidiyo eno newankubadde nga nina obulumi ku mutima olw'okufiirwako jjajja wange, mbadde nina ogikola. Kati njagala owulirize Luyimbazi Nalukoola Erias kye yakoze omusomesa we Nsibambi ku TV. Tambuza vidiyo. Kunene wano bwe mbanudde naye bwe twali tuli Makerere yatuwa amagezi tuleme kujja kwesimbawo mu byabufuzi. N'agamba abamu kwabo abali ebyo temulina byakuteesa nabo. Mmwe tubasomesezza wano basomesezza ebintu eby'amaanyi. Naye mulina endowooza nnene okusinziira ku ngeri gye tubakuguddemu. Musomesa noza sikuwaaza kituufu. Naye omusomesa wange ye yasooka okwesimbawo nze nga sinnaba kujjamu. Naye ate ebyobufuzi bimutawaanyizaamu naddala wano mu kaseera. Enkomerero ya byonna amaliriza agenze ew'omusajja bateeseemu. Simanyi oba kyazze lwa kutya fiya oba kyazze lwa kutya kitiibwa. Naye bwempulira byayogera agamba omusajja yayina emmundu ate tolina ssabo ly'amaanyi gy'onaamulogera bw'oba olemereddwa. Yalina abantu bo byebimu ku bigambo byempulira. Naye ono gwe tuli naye wano munnamateeka omukugu simanyi oba amenye constitution bateesa naye, kuba constitution yeegamba nti oli bw'agimenya mwe bannansi musale amagezi gonna nga mugakozesa mulabe nga muzzaaki constitutional order. Era ebimu ku bigambo bye byayogera mu kiseera kino si byebiri byokka ebyo nti nabo bataabasibe wabula agamba nti General Museveni ye yawangula akalulu. Siwe guli musomesa ekyo. Naye ate ye yennyini ono omusomesa wange ng'asomesa amateeka nakizuula nti akalulu mitendera si mukolo si event. Bwe waba nga akalulu kalimu kuba emiggo tiyagasi n'ebiringa ebyo kaba kamaze okufuna ebizibu. Era oyo akawangudde tasobola kwewaana ng'agamba nti kabadde nze mpangudde. Kati bw'atandikira ku awagamba nti omusajja yawangula akalulu ng'ate ffe tuli mu maziga olw'obubbi obutagambika obubadde
ayinza okuba ye yalaba mu constituency eruwe gy'ataawangula n'alowooza nti bwe kyali mu ggwanga lyonna. Ekyokubiri, waliwo emitendera egiyitibwamu bw'oba oyagala ebyo ebimu by'ayagala bibeere. Kati ng'okuta abasibe, era nawulidde ebigambo byegakulibageni, ebigambo nga okugamba nti munsinze, ng'oli agamba era nkusonyiwe sooka okkiriza eki temusango. Naye kakati ffe tulina abantu nga ebimutwe, tulina abantu bagadafi abataali nawe bagamba awaddizibwa omusango. Ng'omanyi emisango egifulaani bwe abantu bagadafi ng'okubba esweta oba omufuna oli nga mutaddeko omusango gw'obwakkondo, naye nga neewateeberezebwa okuba nti omusango we gwaddizibwa nga oli teyaliiwo mu kifo. Waliwo ebintu ebibaddewoko NUP yaweebwa amagezi emabega abantu n'omu n'atufaako omanyi bamaanyi bamuta nga bawa amagezi maanyi nti abantu abamu babeeraawo ne bagamba naye aba-NUP bano bazibu tebaagala bantu baabwe kuteebwa. Naye kyengezaako okugirayo nti waliwo okugamba nti gundi ye yapacca gundi oluyi, naye nga newe bagamba okumupakiza oluyi olwo teyali mu kifo ekyo, ng'omusango teyagukola ki, teyaguzza. Naye oli ayagala okumusonyiwa agamba kkiriza omusango ndyoke nkusonyiwe. Oba ontegedde? Nakutegedde dda. Kati ebyo byebimu ku bitutawaanya. Ekisooka oyagala tugende mu dialogue n'amenye constitution. Ako kamu. Ye bwe tugenda naye mu dialogue yemenye kulayira. Ontegedde? Yemenye. Ekyokubiri, gw'ogenda naye mu dialogue ali mu kukuba bifuba agamba nawangudde wadde nga tolaba yajaguza kuwangula kwoli. Tosobola yadde okumpaayo polling station zawangula, electoral commission tezireeta. Alright, oyo bamuyita Elias Luyimbazi Nalukoola. Oyo nno student oyo gwabadde atudde naye Professor Nsibambi. Neeyongedde okutya ekibiina kya National Unity Platform. Lwaki? Ensonga lwaki nti ekibiina kya National Unity Platform nti kyatekinga a very strange decision okuchuzinga Nalukoola over eyaliwo number 2 mu kalulu ke Kawempe. It was a very strong decision that was made okusekondinga Nalukoola twala kaadi eyo ne baleka foot soldier political prisoner Umaru Magala. It was in the best interest of the party. Ngambudufu balaba nti this young man, this gentleman, Council Elias Luyimbazi Nalukoola ajja kubakola obulungi obutagambika singa teyabadde Nalukoola. Ensi teyanditandise kulaba Nsibambi ng'ekisajja ekitalina magezi. Nsibambi obanga uyite mululu mu mululu gwe atandise oku exposinga himself nti kisajja sitera nnyo kwagala kuvoola abantu bakulu, naye some things need to be said as they are. Ku statements Nsibambi agambibwa okuba professor eyasomesa Nalukoola, eyasomesa Mpuuga, eyasomesa Seggona, eyasomesa Elias Lukwago. It beats my mind and understanding okuba nti n'omwana Nalukoola abadde amugamba ebigambo ng'awuuna buwunyi ali ati mu katebe nga nyanya mutwe nga kkonkoma mwe yaleegera ennyindo yabe ebyatalanga lumondo omulinnyire ku mulyango. Astagfirullah. Omusajja agamba nti nze ndi musajja mugagga, nti nawolereza Gaddafi n'enzija n'ebisawo by'essente, atuuka ku level etegesesa abantu nti mugagga, nga yateeka amasannyalaze ku kyalo kye okugawa abantu abamulonda abadde mu parliament emyaka 5
olwamumye akalulu n'agenda n'ajjayo emiti gy'amasannyalaze oyo ye mugagga. Abaganda baali bageze okuleeta ekigambo mukopi, ono si mugagga, mukopi. Akategedde nyamba ovuga evidiyo bampita simple. Nabagamba evidiyo zino twewe eddimu ozikola nti ne bwe tubeera at our lowest tetugenda kukkiriza kusagadi wansi. Tujja kwogera, tetulina mundu, tetulina busaale, but what we can do is to come out and speak truth and nothing but the truth. Akategedde vuga vidiyo. Nyongera okujukiza Jolo Quality Properties, kakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna ettaka. Bale mugende muwagire Jolo, osanga nange banampayo kasete ngende nsobola ozika jjajja wange mu mirembe. Muwagire abantu bano betulanga. Oba oyagala poloti kuba ku ssimu eryawo wansi ate okwatagana n'omukyalo oyo. Era nyongera okutegeeza gwo online business gye wandyagadde okulanga. Tuweereze ka WhatsApp message ku namba egyolaba tubeere nga tugiranga. Waliwo abatera okunkubira essimu nti batunda ddagala. Kijja kuba kya makulu nnyo okunkubira essimu